yange nenga kusawa ya lero nanga muwagizi oba oli member ndi member sebo yennyini ajudde olina kadi sebo kadi njirina okay era ndi member omujjuvu sebo naye ebigenda mu maaso mu pate yaffe Peter ekyamazima bikwasa ennaku kubanti engeri kati gyetutandisa okukwatamu ensonga eno pate yaffe yanuupu ebadde esingamu abantu bannamateeka ababaka bwe tulina nga basomye ku mateeka ate nga bagamanyi nate kati tutandisa okukwata ensonga zaffe nga tetulinga batagasoma mukulu mpuuga ekintu ekyamuvunaanibwa nakati ekisalisatiza ekibiina kyaffe singa twali tuze mu mateeka twandibadde tugamba nti ensonga nedda tumuleke naye kikyensaba nganza omumemba omutu omujjuvu ate ayagala pati yange egende mu maaso kino kyekiseera kyetulina otunuulira ekigendererwa kyaffe kyetulina kyaki tuli ku kigenderero ekyokujja empologoma mu kkubo tugijjewo naye tuli eno tukyakayanira obukajjo tukayanira obwokulya obutonotono ekigendererwa ekinene tulimedde okitunuulira kristo waffe Kyagulanyi nsaba omutegeeza nti mwami Museveni nga bajja mu buyinza abantu be yali nabo abamu baalya ente z'abantu baalya emmere y'abantu naye yasooka n'abizza ebbali n'atunuulira ekigendererwa kye ekyokufuna obuyinza mu ggwanga so kati kristo n'abantu abamuli ku lusegere asooka abeekenneenye baleme musalirawo nga busalizi kubanga ebintu ebimu ogenda okulaba nga biringa alina abantu bamusalirawo busalizi nga takozesezza bwongo obwe nga principal naye ekyokubiri bw'oba ovunaana mpuuga n'ogamba nti mpuuga muvunaana lwa ssente zino ze yalya ng'ate n'owekitiibwa Ssennyonyi twamulabye ng'omudidi gwe yajjayo okugenda okulaba Sseggirinya yajja saba za nnaku 5 yamalayo olunaku lumu nadda bamaze zoogerako nalyoka agamba nti nzizizaayo ate nga ne Kagabo yazizaayo twamugoba lwaki ono owekitiibwa Ssennyonyi naye tetumuzzaako ebbali olw'okubanga tulwanyisa nguzi n'olwekyo principal pati yaffe ereme kubeera mu baana na byana tutwale eggwanga mu maaso nga tuli ku kigendererwa kimu kyakujja Museveni mu ntebe tujja tereeza ebisigadde era bijja tereera naye essaawa tuve mu ntalo pati yaffe egende mu maaso mutima gwa ggwanga ampuliriza Lutindo bino bizibu kubanga bya munda nze ndi webweru mbirabira eno kati bwe mbeera mbirabira eno ebimu mbeera sibimanyi kutuuka bana abalala ababimanyi naye at least kimu ekiri evident nti oba oliawo enkwata gye baakuttemu baabadde basobola okukwata beta naye okyavunaana oli because mpulira abavunaana ekibiina ye muganda nga empuuga enkwata gye yakikutte yentuufu kubanga tuyinza okuvunaana bali mu kibiina naye ate ye gwe bavunaana ye enkola gye yakozeemu yentuufu simba webala kuweereza ono okutte ambasada wa honorable Dr. Mugabijoero ndi ku kyalo Kawulire Ndajja Buyugwe sebo ndi wa DP era president wange Kyagulanyi mbaka wange Dr. Lulumbe owa Buyugwe constituency mwagala nnyo ddamu nnyonnyole oli wa DP sebo ndi wa DP ne president wange honorable Kyagulanyi mbadde mmanyi president wa DP ye Robert Mao anti president wa DP ye Robert Mao nolo kuba nti Robert Mao yatwala DP yaffe wamwe Museveni tetukiriziganya na byakola era ffe atukulembedde Dr. Lulumbe tukyagenda mu maaso okutaasa kati ensonga ya mpuuga ekyamazima nze mbadde ngamba mpuuga twandimulese era nange nzikkanya n'omuteesa oyo avuddeko kuba bwe tunadda mu okwerumaaluma naddafa ab'opposition tugenda okwekanga 2026 ng'abenaalemu bazzeemu batuwangudde ebifo ensonga ya mpuuga tugyesonyiwe essaawa zino kye tulina okukola kwe kwekwata ng'ab'opposition okwegatta okulaba nga tutwala mwami Museveni 2026 ebifo byonna okutandikira ddala ku bakyamaani 1 paka ku baka wa palamenti n'eri waggulu NRM yonna yonna tugisuule tube nga obale nyosebo eriaga nti bino byonna byetulimu afunamu yekka ye General Yoweri Museveni era yeebuuza nti abali mu opposition ani yabaloga nti obudde buno ebbanga erisigaddeyo
bwe tuba tukubye constituency ku constituency nga tuzibala ntereddeko 5 n'omusobyo nti ennaku ziyinza obutamala presidential candidate wa Nuupu kutuuka buli wamu nti naye ate mu kifo ky'okukola ekyo kati essaawa eno tuli mu kwegwa Malaka. I urge those in charge to look at a strategy that does outreach eri buli omu tulabe nga tutuuka kaalo ku kaalo mu kifo ky'okwegwa mu bulago. This is the time to do kunga, reach out to everyone in Uganda, not to tear each other apart. Asembayo leero. Hello, Radio Simba. Sebo. Ewala kweza bwana kibazo. Kale sebo. Hello. Sebo tukuwulira. Bwotyo n'okutukako ate era nga bwe nagambye nti gwosembayo nga bwe gutyo bwe gubadde ono agambye Mr. Kibazo weebereze kuweereza munankyukakyuka Kalema Haruna nti mpuga kyakoze ku luno kyeyandikoze omulundi ogwasooka era ye musanyufu nnyo ekyampuga okulangirira nti ye tava mu Nuupu. Ebirala ampuliriza nate obudde